إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. matenda majjuvuga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala atusobozesezza okuddamu okusinkana olunaku olwaleero nenzirako okusayira ow'ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalafuba n'okubeera ng'eddiini eno Busiraamu etutuukako. Olunaku olwaleero tubeera ne Sheikh Salim Bbosa ng'era tukyatambula mu maaso nga tulaba emisomo egikwatagana ku tahaara, egikwatagana ku wudu ne fiqhu yenna okutwaliza awamu. Omulundi ogwaggwa twatunuulira ezimu ku nsobi ezikolebwa era abantu nga bafuna wudu era Sheikh yazikoonako bulungi. Yenna abeera yagadde emisomo egyo ojja kugisangayo ku mikutu gyombiriri ogwa Sharuhu Islam Media n'ogwa Thuraya kaasangwawo Islam Media. Tusaba Allahu tabaraka wa taala ebeere ng'atuwamu obulungi. Tugenda kusaba Sheikh abeere nga yeeyanjula then tugendeko ne mu kanyomero kaffe oba oli awo akagasa abakkiriza. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atenderezebwa Allah nyini buyinza abukeesezza nga tukyali balamu. Bannaffe bangi bali mu malwaliro bapookya n'endwadde ez'enjawulo. Abamu bali mu bifo ebikuumibwamu abo abatabuse emitwe. Ebyo byonna ebyengera ggwe by'olina nga tonnatuuka mu bifo bwe bityo, toli mu makomera, weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Yaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi, bwabukeesanga omu mu mmwe ng'omubiri gwe mulamu talina bulwadde, aminan fi sirbihi, nga n'emirembe waali agirina, lahu kuuta yaumihi, ekyokulya ekya buli kanaku akirina. Ayo nabbi yalaga ky'ensi eno abaagirina abaagimaze. Abantu bangi abali mu malwaliro ag'enjawulo, abali mu Cancer Institute, abali mu Heart Institute, abali mu referrals ez'enjawulo, nga n'abamu bali mu maka gaabwe tebalina ssente za bujjanjabi wabula nga bapookya n'endwadde. Abamu bali butabika gye bakuumira abatabuse nga bye boogera tebikyakwatagana, abeeyambula bokka, sisitimu nga ekyuse. Abamu nno ekibataddeeyo bantu bannaabwe, oli yamutokyalinga obwongo ne bwonooneka, oli yamuloga obwongo ne bwonooneka, alina bye yabuuka obwongo ne bukyankalana. Abalala babakuba. Abamu abakyala bafuna kye bayita oba hormone imbalance, kubeera nga ali mu mbeera etategeerekeka, obwongo ne bubeera nga buli kiseera ali awo. Ebyo byonna ggwe oba tonnaba kubifuna nga n'abannammwe abamu bali luzira babataddeko mpingo. Mwakalaba wano Haji ng'aleeteddwa ku mpingo, naye ng'amuteesezzaako empingo, baaliko naye nga basinda omukwano, baaliko naye nga buli omu agamba munne nti I love you, ng'oli addamu munne nti I love you too. Abamu basibiddwa nga tebalina misango, abamu babataddeyo, abalala basobole okuyisaawo ebyabwe babitwale nga tebaliiwo. Ebola basi buli ali emabega w'emitayimbwa
nti abeera n'omusango. Naye ebifo ebyo bisatu oba bina bw'oba tonnaba kubiyingiramu weebaze nnyo Allah ate okole ebisiimisa Allah. Ekifo ekisooka ge malwaliro nga tolina wakuluma, abamu bali mu maka bapookya n'endwadde. Ekyokubiri ebifo ebikuumibwamu abatabusa emitwe ng'ebutabika. Abamu nno njaga yaboonoona bali esime baziyita kyezo rehabani ezo rehabilitation nga gye bakuumibwa njaga yabayitamu. Abamu ekifo ekirala ekyokusatu makomera. Abantu bali mu makomera bamazeeyo emyaka, abamu babasalidde bulamu bwabwe bonna life in prison. Abamu balindiridde ki mukono gwa mukulembeze kubateeka kalabu. N'ekifo ekyokuna kikulu bw'oba tonnaba kuyingira mu ntaana. Ebyo ggwe atali mu bifo ebyo ebina byemmenye weebaze nnyo Allah. Anta fi ni'ima, oli mu kyengera, au fi na'am, mu byengera, la tu'addu wala tuhsa. Ebyengera by'olina tosobola kubibala wadde bikomeka, kubanga ebyo ebina bw'oba tobiriimu. Weebaze nnyo Allah. Ne bw'onoobula ekyokulya, fiizi ne we zinaagaana, visa ne bw'eneeba tennaba kujja, naye ebbanga ly'omala ng'ebifo ebyo ebina tonnabiyingiramu, oli kabaka, bw'oba oli mukyalo oli queen. N'olw'ensonga eyo ebyengera bya Allah bye tuba twebaza bingi. Ekyokusatu kyenjagala obbakubiriza mu darusu yaffe n'ey'ekitiibwa, mbasaba mugijjumbire nnyo, mugigoberere. Tukwatibwa baganda baffe aba Sharuhu Islam Media ne baganda baffe bakansangwawo mu media, mubayite nga bajjajjammwe, aba Thuraya Islam Media, olw'omulimu omunene gwe bakola abantu okufuna information ezikwatagana ku ddiini yaabwe n'obulamu bwabwe. Teriyo kisinga ekyo, era simanyiyo muntu Allah gwasobola kuteebesa ekyo nga kyakola okujjako ng'ewa Allah agenda kusanga ebirungi bingi ebbanga lye tunaamala nga tutereezezza enniya zaffe ne zibeera nnungi. Omulimu guno gwa bbeeyi. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa kala innani minal muslimin. Mbasaba mwongere kubawagira, kubasapootinga daawe esobole okugenda muki mu maaso. Bangi abasiraamu nga si musiraamu nayingira obusiraamu naye ng'abadde Canada ng'alabira ku mitimbagano gino. Bangi abasiraamu se bali awo mu gaafu, abaana ne batoola shahada kubeera ku mitimbagano gino. Ebolaba tugikozese bulungi, mukimanye nti kuliko information ennene ey'amaanyi egasa, lwakuba ate abamu bagikozesa bubi. Samba ku mutimbagano yeeyambudde, buli kiseera ali awo mu kamera kunyeenyaamu kabina, ateekamu akayimba n'anyeenya nyaashe eddakika 3 bw'ati, ne bamuwa likes ne bamuwaana, naye nkya abalala ne bavuma, naye nkya ebyo ogenda okungula. Teriyo asiga n'atakungula. Asiga ebinyeebwa era akungula binyeebwa, asiga obulo akungula bulo. Tetusobolaga nti omuwala oyo gw'olengera ku akawunti ye ateekamu obuyimba n'anyeenyaamu akabina ne yeemodolinga n'agira bw'ati n'agira amaaso, tolowooza nti Allah asobola omusasula kyenkanyi n'omuntu agenda ne yeebikkirira n'asinza Allah n'asaala n'akola emirimu emirungi n'akola charity eziyamba abantu. Basobola kwenkana. Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin. Mulowooza bw'atyo Allah bw'agenda okusasula aboononefu n'abatali boononefu? La, kalla saa ma yahkumun. Ennamula eyo tebaki teba nnungi. Nekyenjagala okusembyayo
kyekyokuwaŋŋana ebitiibwa naddala eri abantu entalo ziyitiridde nnyo ate naddala wakati mu bawalimu okuwa munno ekitiibwa tekirina kyekikendeezaako ate okuyimirizaawo pasonalite yo tekikwetaagisa kumala kugiyimirizaawo ku muntu mulala nti bwe naavuma gundi nendabisa gundi abantu bajja kuntegeera nti ndi w'amaanyi nti wendi bannange muwaŋŋane ebitiibwa entalo ziyitiridde fitanu zisusse wakati waffe kennyini abawalimu tunaakola tutya okweŋŋanga omulabe w'eddiini eno nga ffe wakati waffe kennyini tulemaganiddwa okutegeeragana ate obutategeeragana obwo ne tubuteeka ku social media butambula message embi ezivvoola mu public zisheyalingibwa naye kimanye wenna kkakkanya omuntu n'omwogerera ebigambo olowooza nti omuntu oyo alina abantu be alina abaana gw'ovuma alina abaana alina bakoddomi be n'oweebuula omuntu n'omukkakkanya naye ng'ate gwe tolina na kigendererwa olina ebigendererwa byo birala oluusi nga n'omutima gwe gukusumbuwa olina ekirwadde kiri ku mutima kuno omutima gwajjula obuvundu mutima tegwagaliza banno birungi n'obeera buli kiseera ovaamu ebigambo mu kamwa ku ngalo zo kuyitirwako ebigambo ebibi ebicaafu ebyobusagwa ebitayamba na busiraamu genda mu maaso bw'otasirika akamwa ko kavunda bw'otawandiika engalo zo zifuna ebigenge bw'oba towandiise kintu engalo zo zifuna ebigenge oba akamwa kavunda ne kawunya naye abantu bemukkakkanya balina bakoddomi baabwe balina abaana balina abantu abamu basajja bakulu bali myaka egisembayo mu buwangaazi bwabwe obwensi bakolera akhira naye osanga abavubuka abawalimu abeeyita nti baasomako eddiini nga wallahi mu kukkakkanya bannaabwe bakutte ekifo kya ku mwanjo bannayo okuwaŋŋana ekitiibwa respect ate nekisinga okwewunyisa abantu abaasoma eddiini ne bagisoma bawa abantu ekitiibwa abagisoma bawa abantu ekiki naye ate abataagisoma abaakombako obukombi ate be bakyasinza okuba ab'omutawaana mu kukkakka oba kiki naye abamu bavundu ba mpisa ate w'obagambako bo bamanyi nti ndowooza n'ekigambo ennaku zino bakivumirira nnyo hikima ate nga Allah yakyogera mu Qur'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikima kati simanyi oba bo bategeera batya aye kuba eyo lafudu eri mu Qur'ani lafdun nata'abbadu bihi mawjudun fil Qur'an buli omu akivunula lwe kati gwe tegeeza abantu hikima kyeki naye oleme kulaba muntu ng'alina kyayambako ku ddiini esobole okutambula ate gwe n'omuvuma n'omukkakkanya nga tosobola na kumwenkana wadde okutuuka ku bukongovule wadde oba okusiba obugatto obuguwa bw'engatto ze so abantu b'omulembe guno irimu ekisinga okwewunyisa sheekhe irimu eno ekula erina tatawuru ekula kyebayita development ntegerekisi egenda mu maaso n'ekula naye ate bannannyini kugisoma bo tebakuze irimu ekula kubanga irimu eri waggulu bantu basomye bantu bakola research irimu egenze waggulu naye ate bannannyini kugisoma abaliwo bo tebakuze ate nga yo irimu ekula akati irimu ekula ekayita wansi n'osigala ng'oli wa wansi n'ovaamu ebigambo ebyo n'otamanya nti omuntu omukulu bamuwa ekitiibwa n'otamanya nti akusinga mu madaala aweebwa ekitiibwa n'otamanya nti kyennyinza okuwandiika kisobola okuleeta fitanu mu bantu nemmanya nti bwenjogera kino kisobola okundeetera embeera embi n'okukkakkanya munnange temulina bukiiko bwa mpisa obukiiko bw'empisa tubulina era nze omu kubakakulira naye kye baasooka okukola ate bo bennyini kukakkakkanya era ogenda okola waliwo emiteeko bano abeeyita abakwasisa empisa waliwo omwalimu atuuka n'okwogera ekigambo empisa bana ekikulu ibaada
ibaada ennene y'amaanyi mu bimu ebigenda okusinga okuzitoya minzaani y'omuddu ku yawma alqiyama tawhid la ilaha illa allah wawula allah tawhid ekyokubira husnul khuluq empisa ennungi lyogeri lyagenda naga ekikulu nze mukimanyi sirina mpisa manyi mutugamba tetulina mpisa tebasobola kugamba nti tolina mpisa ng'ozirina era bagenda okugamba nti tolina mpisa oba tozirina nze sinyumirwa kulaba muntu yenna avuma muwalimu amukakkanya niwankubadde nga yamala thanawi niwankubadde nga yakuma mu idaadi kasita abanga alina kyatuusa eri abaki eri abantu naye omuntu akakkanya atya omuntu gwamanyidde ddala nti ono gwenzikakkanya muntu mukulu ansinga n'owandiika ebigambo ebibi n'omuvoola ebibingi olwaleero bisheyalingibwa ku mikutu gyaffe ntegerekisi ebibi naye nga n'abiwandiika ebyo alina abaana alina abakyala kama tudiinu nze olwaleero ojja kunvuma sijja kuddamu naye wajja kujjawo abalala emabega wange abajja gwe okuvuma bakusasula ekyo kye wali okola ate bakusasulire mu myaka wojja okubeera nti waali badde wa mugaso mu advance nze oyinza okunvuma ne sikuddiza n'ovuma Sheikh Nuhu n'atakuddiza naye wajja kujjawo abantu kubanga aljazaa'u min jinsi al-amal empeera eva mu kyokola walijja abalala nga Allah yajja bateekawo abajja okukangavvula nga Allah akusasula ekyo kye wali okola ntegerekisi kale ekigambo ekyo tukitwale nga kikulu kubanga ndaba ennaku zino ebintu biyitiridde nnyo ate nga biri wakati w'abaki w'abawalimu bennyini awataliiwo kubuusabuusa tulina okubeera nga tubibagamba kubanga bisheyalingibwa mu mikutu egyaki ekyenjawulo yes waliwo abaganzi abo bantu bantama batu tufuuka nsonga n'abaana bamanyidde kati nibaweereza audio ye mu group teragiwulira ate mulimu abakola ennyo ekyamaanyi nga bagezaako okutegeeza abantu nti abo ediyo zaabwe temuzisaasaanya tosheyalinga wano vidiyo ya muntu okusheyalinga vidiyo neetambula mu nsi si maanyi go si gwolagira abantu nti odiyo zoyo muzisaasaanya ekyo tokirina mu maanyi ekyo Allah yakikola naffe tetumanyi Allah yakikola ki yakikola abantu beegulidde ne kamera ne bateekawo zibakwati irimu yabwe neetasaasaanya nga kamera ye atuuka n'awantu ne yeekwata n'ayagala wallahi nga teri balaba Allah yasaasaanya irimu naga message yo yegende message yo etuuke Canada etuuke etuuke ebunensi ebune ku mikutu yogenda okulaba olinga akiteekamu amaanyi ebyo yo temubiteekayo ebyo yo ani yagamba nti waliwo application nti bannaaye byange mbiteekeyo ebyo Allah yakola kakkana wekka Allah yakikola siggwe ne bw'onoolangirira mu bantu ate omuntu afa n'omuntu ng'omuntu tamuliiko wallahi ofa n'omuntu n'omulengera bulengezi kati nga batulaba wano mu kamera oli naawulira ng'afa ekiziiro naye Allah yagamba nti muutu bighaydikum mufe n'essungu lyammwe eryo lye mulina ku mitima ikul Allah ayegamba etya naam bighaydikum in kuntum sadiqin kale n'olw'ensonga eyo abantu bakakkane batereze emitima temuvuma abantu temubajerega temubakkakkanya gwojerega olwaleero wa mugaso ayinza n'okugasa ggwe ng'oli awo ku ndiri yes talina maanyi ge yateekawo ti irimu yange mugisaasaanye Allah yasaasaanya irimu y'omuntu gwe si maanyi ge era tomala budde kuwandiika na kutegeeza bantu gwe somesa bibi ebituufu Allah yabajja oteekamu kabul gwe totuuyana otuuyanira bwereere ntegerekisi otuuyanira bwereere Allah yakola bino teriyo mulala naam Sheikh mu week eno yes sir mbaddemu ensonga ezitambula mikutu limugatta abantu kuba kati edduniya yonna yadde okwo yes ensi eri okwo
bimu ebitambula nga biri ku sayidi abatali basiraamu ne bibamu n'ebitambula nga biri ku sayidi yaffe ey'obusiraamu. Naam. Naye bimu ku zo mwalimu ku nsonga naddalira ku bakyala empisa gye bayisaamu abaana. Abaami oba abaana? Abaana bakyala empisa gye bayisaamu abaana tokyalinga omulala yamuteekako empitambi naye wasuya ki gyowa ku nsonga eyo kuba ekisookera ddala obusiraamu bwatugamba okuyisa obulungi abaana. Ne mu mateeka gano ag'ensi waliwo kye bayita eddembe ly'abaana. Era nga mu mateeka gano ag'ensi bw'omalako omwana eddembe ogwo musango gwa nnaggomala. Kyova olaba bateekawo n'ofiisi ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana. Naye olwaleero ebikolwa bingi ebirimu okutokyalinga abaana mu maka. Abamu ba step mother batokyalinga abaana. Kati twalabye akatambi akavudde e Busia eyo akabaddemu omusajja eyakubye omwana n'amutokyalinga olw'okuba yagenze ku muzikiti okusaala, n'amukuba n'amunyiga n'omusaayi ne gufuluma mu kamwa. Omusango ogwo weeguli ku fayiro nnamba eyatuweerezebwa e Busia. Tusaba omwana oyo afune obuki obwenkanya oba ntegerekisi. Omwana oyo afune obuki obwenkanya, kuba buli waatafuna bwenkanya n'okuba omwana n'omutuulako n'omuteekako evviivi, ebyo byonna byonna biraga ebikolwa ebiki ebikyamu. Kuga ne weewuunya n'ogamba omuntu akola atya ekikolwa eky'abantu nga bano? Olaba Busia County, Bunyala Sub County, Port Victoria Police Station, subject assault, child abuse, incident what? Report. Guli ku reference number OB number eri 19/31 eno date 19 ntegerekisi. Okay. Kakati ebintu nga bino ebifaanaganako bwe biti, omuntu okukuba omwana n'amunyigiriza bw'atyo, kigambo kiba kiraze wala. Abamu abazadde batuusa ku baana obuvume obw'ekika ekyawaggulu. Oli n'akuba omwana n'amukuba akabazzi ku mutwe. Yes, abaana tulina kubalekera abantu abalimu ki tawhidi, ng'omuntu omutima gwe muyonjo ku Allah mu akida munzikiriza. Oba omuntu nga mwononefu bw'atyo, enzikiriza nkyafu, bw'otuukidde okuyisa obubi omwana bw'otyo n'omwokya engalo kubanga bbye ennusu 5, n'omusibako essanja n'omuyiwako amafuta, n'oteekako omwana n'omutonyezaako akaveera n'omutonyezaako ebidomola, olwo bw'okwata ku mukulu. Omwana yenna omuto asaasirwa. Laisa minna man lam yarham sagirana. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, si wa muffe atasaasira baana bato. Bwe si wa mu umma eno atasaasira baana bato. Naye omwana omuto omunyigiriza otya bw'otyo, n'omukuba n'omugyamu omusaayi, kugenda ku masigidi kusaala, hatta kaabe musiraamu takkirizibwa kukuba mwana olw'okuba agenze ku ki. N'olaba omwana bamukulekedde oluusi wa muganda wo, naye muganda wo si musiraamu, yaleka omwana n'omusanga ng'agenze ku kyaki n'omukuba enkuba efaanana bw'etyo. Hatta n'obusiraamu tebukikkiriza. Ebyo ebikola bya batujju, bikola bya muntu atalinaamu insaniya, buntu bulamu, atalinamu busaasizi, eyajjula ekkomu ku ki ku mutima. Olw'ensonga eyo tulina okulaba nti ensonga ezo ez'abaana, abaana baffe nga tubayisa buki, ebula obusiraamu bwatunuulira omwana akulirawa. Abafumbo bano bwe baawukana ani asigaza omwana, nga batunuulira omwana ono eddembe lye anaalifunira sayidi ki. Maama bw'anaabeera n'omwana, omwana ono ajja kubeera seefu. Taata senga abeera n'omwana, omwana oyo ajja kubeera seefu. N'ebirala ebifaanaganako bwe bitu. Naye abaana
tubayise buki bulungi tuleme batuusaako bikola byakubatulugunya. Naam. Kale kati abaana bali mu vaaka era wano bwe njagala okutegeereza abazadde mwenna abalina abaana bamaze P7 senior 4 senior 6 omwana tosobola kubeera nti omulekaawo mu holiday n'ataayaaya. Abaana bonna mbaleete, tulina programu holiday programu wali ku Salifa Islamic and Boarding Primary School Empigi Boza. Tutandika nga lumu Desemba. Programu y'abaana abo kubakwasa Qur'an, okubasomesa ya Saruna, kubategeeza eddiini yaabwe kyetegeeza bayige Qur'an mu holiday. Buli mwezi nga tusasuza ssente, wabula tubasaba abazadde obutaleeta baana nga tebabasasulidde ssente. Abazadde abamu batukola ebikolwa obutuufu eby'obulyaza amaanyi. Programu si yabwereere. Oli n'aleeta omwana n'amukusuulira awo, enkya n'alinnya ennyonyi n'agenda e Jordan. Mugenda okukuba ku ssimu, tomanyi mwana gy'ava, yakulekedde awo ssimu ogenda ogikubako nga yatemedde ali Dubai. N'osigaza abaana babakuwadde tebaliiko ssente, baana balina okulya, balina okunywa, balina ababasomesa. Programu eno yakusasulibwa. Bw'oba owulira nti you are not ready, at least omwana omusigaza awakaawo. Naye kino kigenda muyamba. Programu eyamba baki? Baana okubakumaakuma, babeeremu empisa, babeeremu eddiini, abakwata Qur'ani, abasoma ya Saruna, abayiga obusiraamu bwabwe butegeere. Environment nnungi. Bonna ngambye amaze 6, amaze 4, amaze P7, bonna ku mitendera. Programu weri mujje ng'ennaku z'omwezi lumu, era kati twatandise okuwandiika kugenda mu maaso ku ssomero. Wali Empigi Boza 0701 32 7464 ne 0706 33 21 61. Funa ennamba ezo zikubeko, omwana wo muleete aleme kutaayaya mu holiday. Kuba holiday eno mpanvu ya myezi 2 n'ekitundu. Baana balya bulungi, environment nnungi, tewali bireekaana. Yes, mubaleete basobole okulaba nti omwana we aganyulwa mu budde buno obwa holiday. Aleme kutaaya kumulekera TV kubeera ku TikTok bw'ayayuka bw'afuna abamuseegula n'ebirala. Naam. Sheikh, ensonga endala obusiraamu bwayogera ki ku pornography? Pornography okuziraba kiri haramu. Kuba kati ne ku mitimbagano baziteekako live. Kulli lmuminin yaguddu min absarihim wa kulli lmuminati yagududuna min absarihinna. Omukkiriza takkirizibwa yenna omuntu alimu okutya Allah kulaba pono. Mu bimu ebireetedde abantu obuseegu ne bisuula n'abavubuka mu masturbation kubeera ku pono ezo. Osanga n'abafumbo ali mu buliri alaba pono. Abamu bagamba bw'aziraba zimwongera eshaawo obwagazi. Kati oyo afaanana bw'atyo, omuntu omukulu ali mu buliri wafumbirwa ate n'oyagala olabe pornography. Pornography kisookera ddala zikosa obukkiriza abo. Abo boolaba ababikola abo. Buli kyolaba ebyo eby'obuseegu abo Allah yabasaako ekikolimo. Abasaasaanya ebikolwa ebyo baliko ekiki? Baliko ekikolimo okuva eri Allah. Allah yabagoba mu kusaasira kwe. Oba okusaasaanya boonoonefu. Inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladhina amanu lu'inu fi dunya wal akhirah. Aba basaasaanya ebikolwa ebikyamu ebyo ebya pono mubakkiriza abantu abeekumi ku ddiini yaabwe. Allah yagaa nti lu'inu fi dunya wal akhirah. Allah yabagoba mu kusaasira kwe ku duniya kuno ne ku akhira. Omukkiriza naddala abaana bammwe mubeewaze pono. Pornography zoonoonya abaana ab'amasomero n'abatali b'amasomero. Zisudde abaana mu bikolwa ebibi eby'okusiyaga, ebikolwa ebya masturbation. Masturbation avaamu endwadde kansa. Nolwalira abaana bali mu bintu ebyo bya pono ku masimu. Abazadde mukuuma amasimu, temulekera abaana masimu. Bano amasimu ge mulaba butwa eri abaana olwaleero be tulina. Ate abaana batusinga okutegeera. Fwe tukoma okutegeera abazadde. Omwana watandikira. Gwe bingi by'otamanyi mu ssimu ng'omwana wabimanyi. Yes. Kati pornography tezirabwa. Era kiri haramu omusiraamu
okulaba pornography. Yes, ku mikutu tozisaasaanya na mu groups, kulaga banno, kuzitimba ku Facebook, ku Twitter, ku TikTok, hata mu bimu ebiziba amaaso. Ntegerekisi muntu asobola okuziraba olwaleero n'awangala, naye mu maaso awo mu bukulu bwe Allah n'amuggyako site y'okulaba naye nga kyava. Yes, Foote n'atandika okulumwa amaaso, wuuyo kiki takyalaba, akuze. Oluusi nga Allah yamuleetera ekyo kyakulaba ki? Pornography ali haramu okulaba, era byebimu ku bizibu ebyolekedde abavubuka n'abakyala abali mu maka kulaba pornography. Amakulu aziraba n'abisaasaanya bonna bafuna omusango. Yes, bonna bafuna omusango. Kuziraba n'okuzisaasaanya musango munene mu maaso ga Allah. Naam. N'abawala b'Obusiraamu kati babeera okubakunama. Allah tusaasire Sheikh, omulembe gwe tulimu gwa dduwa na kwefaako nnyo, kubanga tuli wano Uganda naye omuntu alaba China, alaba Singapore, alaba France, alaba mu America, alaba wano mu ngalo ze. Abaliyo bonna olowooza balaga ki? Abazungu tebafaayo, atambula awo nga obutafaali buli bweru, ayambala akawala kaako munda n'akunyuka. Kati obuseegu bungi naye bwe bigwa ku baana baffe wano abalimu amaalo, ate bo ne basukka ne bayisaawo kubanga bafuna excitement. Alaba ebyo n'akoppa n'anyeenya nnyashi n'akola ki, n'egiraagira. Te bw'obagambako ne bavuma ne bajerega wahakaza, ne balabanga gwe mulembe, naye waliyo okusasulwa, waliyo ebbaliro. Ate era teriyo omusajja yeegomba abantu bwe batyo nti njagala kutwala omuwala afaanana bw'ati, abo bakwagalako bwagazi nakukusuza enkyaswi kumalirako bwetaavu nokweyambululako bisiraani n'atambula n'agenda. Alhamdulillah, nsaba Allah bakyala baffe bakuumire obulungi n'ekyambalo ekyo abakyambala imaanan, nga bakyambala ddala kya bukkiriza. Naam. Olwaleero twagala kwogera ku kye bayita sifatu qadaa'ul haaja wa adabuhu. Omuntu amala atya ekyetaago n'empisa ez'okumala ekyetaago. Naye nga sinnatuuka ku musomo ogwo, waliwo ekisaasaana abasiraamu bakibuuzizzaako nnyo ebibuuzo mu inbox ezizaffe, ekyokugamba nti omuntu bw'aleka okufuna wuzu mu bugenderevu nti kimukaafuwaza. Oba kitegerekese? Omuntu senga aleka okufuna wuzu mutaammidan ng'agenderedde n'asaala nga talina wuzu, abaffe akaafuwala oba takaafuwala. Ekigambo ekyo kisaasaanye nnyo ku mikutu, basiraamu bakibuuzizzaako nnyo ebibuuzo. Ekituufu min aqwali lfukaha, mu bigambo by'abamanyi, la yakfuru, takaafuwala alese okufuna wuzu mutaammidan bal ya'tham, wabula afuna omusango era kadi adhnaba, aba akoze ezambi. Imaamu Abu Hanifa gwe bajjako ekigambo ekyo eyagamba, ye yatunuulira nti hatha istihza, omuntu asaala ng'agenderedde nga talina wuzu abeera mustahzi'u, ajeeja. N'agamba nti okujeeja kwekyo kyaba akoze ye alaba, naye ekigambo ekituufu min aqwali ahli al-ilm annahu la yakfur, tekikaafuwaza wadde Imaamu Abu Hanifa kyalaba. Era ekyo ekigambo qawlu jumhurul fuqaha, ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi, illa Aba Hanifa alladhi ra'a hadha. Era ekigambo kye tekiriiko bujulizi kuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'olw'ensonga eyo abakibuuzaako ennamula y'Obusiraamu mutunuulire fatawa z'abamanyi ab'enjawulo abannyonnyola ensonga ezo. Naye olwaleero njagala twogere ku sifatu qadaa'il haaja wa adabuhu, empisa z'omuntu amala ekyetaago, oba ekyetaago kimalwa kitya. Yustahabbu lilmuslim inda qadaa'il haaja an yastatira badanuhu kulluhu,
omusiraamu yenna omuntu yenna amala ekyetaago tuli ffenna kyagalibwa gyali okubeera nga abikka omubiri gwe gwonna abantu nga tebamulaba. Sheekh olwaleero tulaba ebikolwa ebikyamu kumala ekyetaago. Usanga abantu kwaluwa paaka awo emisana ttuku ng'afuka mu mupiira gw'emmotoka. Abamu amala ekyetaago mu kaveera. Abantu ayimira mu bimuli bya KCCA n'afuka emisana. Abamu tubalaba ku makubo avaayo bw'ati n'afuka. Oli owa booda afuka bw'ati, oli naddira omupiira gwa baasi n'agufukamu bw'ati, baasi epaakinze n'ajjayo olukoba lwe n'afuka. Lala Sheikh, bantu genda wano ku paaka olabe mwaluwa paaka, bantu bali awo bakojoba bukojobi, asitama bw'ati mupiira ng'abantu bayitawo awo. Ensonyi ziwedde bantu. Naye okumala ekyetaago omuntu alina kukimala ng'abisse omubiri gwe abantu nga tebamulaba. Ali wantu nga teri bantu abamulaba. Tunuulira abantu abava mu baasi ng'omusolo gubali bubi, bayimira buyimirizi ku makubo, n'olaba omukyala ne yeefungula. Banne bali mu madinisa bwe bati bamulaba yasse wali wansi akola susu. Tayingidde na mu kasaka ku kkubo kwennyini. Oli abeera ku bodaboda n'agira bw'ati n'afuka n'agiyimiriza n'afuka nga tafaayo. Bannanga okumala ekyetaago kiriko empisa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eri Muslim Bukhari, hadisi ya Mughira bin Shu'ba yagamba nti intalaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni. Nabbi yagenda okumala ekyetaago paka lwe yagenda nga sikyamulengera. Fakada hajatahu, Nabbi n'amala ekyetaago kye naye ng'ali ne Mughira bin Shu'ba. N'agenda eri walako nga ne Mughira takyamulaba, n'amala ekyetaago n'afuuyisa. Naye olwaleero omuntu ayimirira bw'ati n'afuuyisa, abantu bafuka mu bimuli ebitegekeddwa mu Kampala emisana ttuku, ekiro ttuku. Oli n'afuka bw'ati mu mupiira gw'emmotoka emisana ng'afukamidde bw'ati n'amala ekyetaago. Naye obusiraamu bwatuyigiriza tumala kyetaago ng'abantu bakukola ki? Bakulaba. Ekyokubiri, wayajibu alayhi inda qada'i alhaja kariba min annas bihaythi yarawnahu an yastatira awratahu anhum. Tolaga bantu bwereere bwo ng'omala ekyetaago. Tolaga bantu bwereere ng'omala ekyetaago. Omuntu agenda n'akola susu awo abantu nga bamulaba. Kyava Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli. Omusajja takkirizibwa kutunula ku bwereere bwa musajja munne. Wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a, wadde omukyala okulaba obwereere bwa mukyala munne. Niyo ogenda okulaba abantu amala ekyetaago nga tafuddeeyo mu bantu banne. Wakati awo bali eyo mu dduwa n'ayimirira wali n'amala ekyetaago. Baagala ebinnya n'obusonda. Ntegerekisi kati kikkirizibwa. Ensonga eyokusatu, yustahabbu lilmuslimi inda addukhuli mawdii qada'i alhaja. Omuntu buli wayingira mu kifo wamalirwa ekyetaago nga bw'olaba ebiyigo tuli ffenna, an yakuula qabula addukhulihi mubashara, nga tannaba kuyingira agambe Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Asabe Allah mukingirize amagege amajinni, amasajja n'amukyala. Bw'oba ogenda okuyingira bwoti, for example mu toilet ng'ogenda okumala ekyetaago, tuli ku mpisa naddi bwe tumala ekyetaago tukimala tutya. Bw'oba ogenda okuyingira bwoti, soma edduwa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wekingiriza Allah kukingirize amajinni, sitaani oba amajinni amagege, amakyala n'amaki n'amasajja. Nga hadisi bwe yajja eva ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-khala, nabbi bwe yayingiranga mu khala, mu toilet, yagambanga nti Allahumma inni
audhu bika min alkhubuthi walkhabaith, ai Allah neewogoma gy'oli onkingiriza amajinni amasajja n'amakyala. Oba ntegerekese? Niyo omuntu ayingira buyingizi weekingirize, kubanga ebyo ebifo bibeeramu shayatin, bibeeramu amajinni. Tegeeza gakosa omuntu ono nga tasomye dduwa. Era abantu amajinni gabambala nnyo okuyingira mu bifo bwe bityo nga tosomye dduwa. Bw'oba oyingira, yingiza okugulu okwaki? Okwa kkono. Oyingira mu toilet. Olaba obusiraamu bwe bwasomesa. Tomala gasaatuukira mu toilet. Ate bw'otuuka mu toilet kola ekikututte. Sheekh abantu abamu ayingira mu toilet n'ateekako taaba. Agenza okumala ekyetaago mbu sigala awomera nnyo mu kayu. N'afuuweeta enjaga. N'anywa sigala. Abamu anyumiza eyo ku ssimu. Kutulabe hatta n'ebiyiga ebyaffe bibeera ku mizikiti. Mulinda omuntu aveeyo ali ku ssimu anyumya ne salaamu azitoola. Nja kuddira inshallah puroguramu nkyagimanyi naye ng'ali mu toilet. Puroguramu azikolera mu toilet. Kyova olaba tugaye nti omuntu bw'aba ayingira mu toilet agoberera empisa y'obusiraamu. Tukurahul muwadaba. Sheikh, ku nsonga eyo baasa yimiridde ngenze mu Kasaka nawo nsomedde weeyo. Otuuse nzija ndi meeting ate essaawa kisoboka kuba naawe nfulumaana muzikiti wendi. Ya sharia ogamba ali natunula wansi w'entebe yange ekimuli kiri awo yingira mu ofisi ya sharia wansi waayo.
oli mu office kale نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي كصفة قضاء الحاجة وآدابه empisa z'omuntu amala ekyetaago n'ekyetaago kimalibwa kitya. Tugambye nti kitamwa omuntu okumala ekyetaago mu lujjudde lw'abantu kakube kukola ssusu oba pupu ng'olwaleero bwe tulaba mu kibuga omuntu ayimirira n'afuuyisa, oli n'ava mu takisi n'amala ekyetaago nga banne balaba, oli n'ayimirira ku kkubo n'amala ekyetaago ng'abantu balaba. Ekyo tekikkirizibwa mu Busiraamu, ng'era bwe kitakkirizibwa muntu yenna kutunula ku bwereere bwa munne, kaabe musajja kutunula ku musajja munne oba omukyala okutunula ku mukyala munne. Ne tugamba nti omuntu yenna ayingira mu Baitul Khala alina okusoma edduwa erimu okwekingiriza amajinni amasajja n'amakyala, kubanga abantu bakosebwa nnyo amajinni nga bayingidde mu bifo ebyo. Kati byetaagisa okusoma edduwa. Bw'oba ovaayo okulembeza okugulu okwa ddyo n'oga nti gufuranak, Allah nkusaba onsonyiwe, toyina musango gw'okoze naye onsonyiwe okumala akaseera wano nga mbadde soogera ku linnya lyo. Kitegeeza omuntu bw'abeera mu Baitul Khala tatenderezaayo Allah, tamwogerako, asomeddwa qabla dukhul nga tannayingira. Kati bw'obeera mu Baitul Khala totenderezaayo Allah, tosomerayo bigambo wadde okuleeterayo adhikaari wadde istighfar. Oba ntegerekisi okukola ekikututteyo kyekiri mu mpisa. Nagambye nti abantu abamu bayingira mu toyireti n'akubirayo essimu n'anyumya, abamu banywerayo sigala. La ilaha illallah. Kati obadde obuuza n'oga nti omuntu avudde mu bbaasi eyimiridde ne mukasa kasomeddwa, nabbi yagamba Baitul Khala akafo kali akamanyikiddwa toyireti. Ono ayingidde eno n'abeera nti agenze mu kasaka, tewaliwo obujulizi nti alina okusomerawo edduwa eyingira mu ki, kuba edduwa yakuyingira mu toyireti. Eyakasaka yo sigimanyi, wabula asobola okuba nti nabbi buli kye yakolanga yakulembezanga erinnya lyani? La. Naam. Kati ekirala yukrahu al-kalam حال قضاء الحاجة إذا لم يكن ثم ما يدعو إليه. Kitamwa okwogerera mu ttooyi ebigambo. Abamu tubalaba mu butuufu nga akubirayo n'essimu. Ntegerekisi? Abamu tubalaba mu butuufu ng'ayogererayo ebigambo ebitakola ki? Ebitasaana. Ntegerekisi? Kati n'olw'ensonga eyo toyogerera mu ki? Toyogerera mu ttooyi bigambo, kubeera ng'oyogererayo ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Hatta ne bw'oba oyogera na mwana mu ki? Muto. Tomala kyetaaga ate nga bw'oyogera emboozi, abamu ayogera ku ssimu, abamu n'anyumizaayo emboozi, abamu bakolerayo n'appointment ne bannaabwe abaki? Abalala. Abaffe omuntu bw'ayingira mu Baitul Khala mu toyireti, empeta gy'alina eba erimu erinnya lya Allah, alina ogijjako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana lahu khatam, yalinga alina empeta. Tewaliwo obujulizi bwajja nti bwe yayingiranga yagikolanga ki? Yagijjangako, wabula ayingira nayo nekimumalira. Abantu abamu bagenda ne babuuza ekibuuzo, we nnyingira mu Baitul Khala nga mu ssimu yange mulimu Qur'an, ssimu eyo ngireko ebweru oba nedda? Kyo tekiriiko bujulizi. Eno Qur'an eri muno si eyo Qur'an egaanibwa
eri ku memore si yeganibwa okuyingira nayo mu baitul khala n'ekirala oba security y'essimu tosobola kubeera eri ng'essimu ogirese omala ekyetaago bihujja nti munaye kulaani yange mulimu essimu nga bulaba omuntu era hafidh eba kulaani agirina abamu baga nti emitwe tegibaamu kulaani ebeera ku mutima nti ku mutwe kubaako njaga kulaani omuntu gyakutte ku mutima ebeera ku mutima kyekigambo ekituufu yes gwe gukasuka naye ku mitwe kubaako birala biragalalagala ntegerekise naye kulaani omuntu gyalina tetujaga nti hafidhu ate kati n'essimu bwetyo wahakadha ntegerekise kati n'olwensonga eyo oli bw'abeera n'empeta ng'eriko erinnya lya Allah yes engoye nga zibadde zitya tetikkaga nti omala kujjamu saati kyomala kujjamu ki saati nti ate n'ogenda omala ekyetaaga kasita libeera linnya lya Allah ekyo tekigaanibwa ekirala erinnya lya Allah lirina okubeera nga liweebwa ekitiibwa bantu osanga omuntu ayambadde ne bokisa ziriko mannya ga Allah kefa hatha yes olwo bokisa abachina bazikola nga ziriko amannya ga Allah kulastika eno kino ekyawaggulu wahakadha ekirala tukurahu qira'atul Qur'an hala qada'il haja kitamwa okutamu okuli haramu okusoma Qur'ani ng'omala ekyetaago lianna taruku lqira'a fi hadha almawtin min ta'dhimi kalamillah kubanga buli lw'otasoma Qur'ani ng'oli mu kifo ekyo byebimu ebirimu okulaga nti ogulumiza ebigambo bya Allah kati tokkirizibwa kubeera mu toyireti ng'omala ekyetaago ne woba ofuuyisa eyo mu kasaka ng'ate bw'osoma ki bw'osoma Qur'an waman yu'adhimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub kati buli lw'omala ekyetaago nga bw'osoma Qur'ani kube nga toli mu toyireti okoleramu omuraja ate no bw'okola susu kiraga nti tolina kugulumiza bigambo byani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala la yambagi dukhul amakin tekigwana kuyingira mu bifo alkhala ebimalirwamu ekyetaago nga toilet bil mushaf ne Qur'ani emanyikiddwa mushaf Qur'ani etali ya simu Qur'ani y'ekitabo olwa aya gitugambye nti waman yu'adhim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub ntegerekise kati n'olwensonga eyo abanya abagamba nti wayustathna min dhalika idha dakhala bihi lihaja tisenga wabeerawo obwetaavu Qur'ani ye bayinza ogibba naye ekyo butuufu kiba tekiraza at least funa omusiraamu omugenyi kuumiraako wano ntegerekise kuumiraako wano nzije akuba abasiraamu abamu bw'omukuumisa naddala nga tomumanyi ogenda omusanga nga yatemye dda agenza olwo omusiraamu yajja akutta amasimu galaba omusiraamu ava kufuna wuzi namugamba nkwatiraako wona essimu teyaddayo mulaba yazijjako bujja n'abula tegerekisa kale ebyo byonna byonna bwe tuba tumala ekyetaago tulina okubeera nga tubikola ki tubyewala ebitakkirizibwa tuli fena yahrumu qada'u alhaja fi almasjid kitamwa kiri haram yahrum okumala ekyetaago mu muzikiti olaba oli arabi alladhi jaa fabala fi almasjid yajja n'afuuyisa mu muzikiti basahaba ne baagala okumugajambula naye nabbi olw'ekisa kye n'okusaasira n'okumanya nti ono bambi ayinza okuba tamanyi munnamalungu nabbi n'amuyita naye kiri haramu okukola ekyetaago mu muzikiti ng'era bwe kitakkirizibwa kwegattira nsonga zonna ez'omukwano mu muzikiti tuwulira oluusi ebikolwa ebikyamu bantu abagenda ne basula mu mizikiti nti basanze gundi mu muzikiti n'omukyala hatha yahrum kiri haramu kabenga omukyala wuwo wa halal sheikh waman yu'adhimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub bigambo bitwogereza abakyala ebimu bya bulimba ebimu bya buwemu kati obireeta otya mu masjidi
kifo ekyo mukigulumize ennyumba ya Allah mudde ebbali oba oyagala mukakasa nti kyenjogera mazima hadha la yajuzu yukrahu an yabula fi karuratin wa nahwiha dakhila almasjid min ghairi haja takrima lilmasjid hatta n'okufuka obufusi mu kacupa ng'oli mu muzikiti noga sifuse ku kiwempe oba sifuse munda mu muzikiti naye kanfuke mu kacupa naye ng'oli dakhila almasjid tekikola ki tekikkirizibwa muntu kubeera nti naakola ekikolwa ekikola ki ekifaanaganako bwe kityo oba ntegerekise la yajuzu lilmuslimu an yu'dhiya an-nas fi marafikihim al-ukhra allati yahtajunaha wa yantafauna biha kitamwa ku musiraamu yenna okunakuwaza abasiraamu mu kumala ekyetaago nga olaba obutale ntegerekise abantu abamu babulwa ttooyi n'abeera ng'ekyetaago akimalira mu kaveera wamala okumala ekyetaago n'akawuuba bw'ati n'akasuka gwe kagwira yamanya olaba buntu kugira kumbe nagisi ya muntu awuuba nga awuuba enkonyogo gye kagwa gye kakola ki ebyo byonna byonna tebikkirizibwa mu kiseera ekyokumala ekiki njagala kumaliza n'ebigambo bisatu yukrahu qadaa'u alhaja tahta ashajara muthmira kitamwa okumala ekyetaago awali emiti egy'ebibala nga olaba omuyembe n'ofuuyisa wansi w'omuyembe kubanga ebibala ebyo bigwawo omuntu akironda n'akirya omuti gwa mapeera n'ojja n'ofuuyisa wansi hatha la yajuzu la tuli ku kumala ekyetaago byoga nti gugimusa nti omusulo gugimusa ekyo si kyendiko ntegerekise naye ŋŋamba oli najja n'akola susu wansi w'omuti oguliko ebibala kubanga emiyembe gigwa sheekhe oli awanula ffene n'agwa wali obukyafu bw'omuntu oli alya fresh gugudde wali oli yakozeewo omusulo tekikkirizibwa ekyo tuli ffenna n'omuti abantu nga bagweyambisa okuguwummuliramu si gwa bibala naye nga guyamba okusiikiriza abantu okutuulamu ng'ekisiikirize tokolerawo kyetaago tekikkirizibwa banno batuulawo ate lwaki oteekawo susu okwo kuba kunakuwaza baki kuba kunakuwaza bantu ntegerekise yahrumu qadaa'u alhaja ala alqabri tuli ffena kiri haramu okumala ekyetaago ng'okimalira kaburi qiyasan ala tahrimu aljulusi alayhi nga bwe kitakkirizibwa kutuula ku ntaana kubanga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam hadis la tusalli ila alqubur wala tajlisu alayha temusaalanga nga mwolekedde entaana wala tajlisu alayha wadde zituulako ebyo tekikkirizibwa shara'an kati n'okumala ekyetaago ng'ofuuyisa ku ntaana oba ntegerekisi tokkirizibwa ne bweba ya muntu nga si musiraamu tojja n'ogifuuyisaako bwoti kaifa hatha qillatu ladab ntegerekisi wadde omuntu oli yafa si muki naye ate tojja n'ofukako naye ate butya ku ntaana ey'omusiraamu ku ntaana ey'omuntu aziikiddwa musiraamu yafa ne shahada n'ojja n'ofuuyisa ku ntaana هذا يحرم وهذا قول الجمهور era kigambo kyaki kyabamanyi abasinga obungi tekikkirizibwa tuli ffena bw'osoma ekitabo sharhu lmuguni lil athari ebigambo ebyo abamanyi babikola ki babireeta tetukkirizibwa kufuuyisa ku ntaana ne bwankubadde nga omusawo omuganda yaggambye genda ofuke ku ntaana ya jjajjaawo kubanga abasawo abaganda bibalagirira abantu ebintu ebirimu okusasamaza genda okole susu ku ntaana ya maamawo genda okole susu ku ntaana ya mugandawo ebyo byonna tebikkiriza haramu tetukkirizibwa kumala kyetaago yukrahu qadaa'u alhaja baina alqubur ne wakati w'entaana ono bamuziika wano luno lukuubo ne wano tokkirizibwa kukolerawo kyetaago mu lukuubo olwo ku nsalosalo za kabuli emmeka لأن قضاء الحاجة قريبا من الأحياء من غير أذى لهم مكروه kitamwa kufaana nabootu fakadhalika alamwaat abafuti tubakolako byetaago lianna hurumata almayit ekitiibwa ky'omuntu afudde ka hurumati alhayy
kiringa bwolaba ekitiibwa ky'omulamu. Wala tajlisu alaiha, tozituulako. Gwosobola okgenda ali n'ofuka ku muntu omulamu nga bw'otafuka ku mulamu n'omufu tomufukaako. Hurumatuhu ka hurumati lhayi, kitiibwa kye eky'omufu nga bw'olaba ekitiibwa ky'omulamu. Kyotakola ku mulamu kiringa bantu era nga baziika banaaza omuntu mulema. Kyobola abantu bakulembeze abantu abalimu eddiini abamanyi. Oli anaaza omulema n'ayagala amumenye okugulu. Okugulu kubadde kwefunya mu bulema bwe, n'ayagala akutereeze mbu akugolola n'akukakaka. Subhanallah. Abanga wolaba omulamu wali mumenye tokkirizibwa. Bamuziikanga bwali, amagulu ge gaali geefunya bamuziinganga bwali. Tomenya magulu, togamenya. Ntegerekese. Yahrum qadaa'u lhaja, kiri haramu okumala ekyetaago. Ala kulli ma yahrumu listijmaaru bihi, buli kyonna era ekigaanibwa okwetukuza nakyo. Lihtiramihi, olw'ekitiibwa kyakyo. For example, okufuka ku mmere. Lwaki ogenda ku bijanjaalo bye basimbye n'ofuuyisa doodo n'omufukako? Ntegerekese. Doodo n'omufukako. Lwaki ogenda awali nakati n'omufukako awali ejjobyo? Ntegerekese. Kyonna ekitakkirizibwa tokkirizibwa kikola ki? Kikolako lihtirami olw'ekitiibwa kyakyo. Ntegerekese. Liannahu idha bwekibanga ddala huruma istijmaaru bihi, nga kyatugaana okwetukuza nakyo, famin baabi awla an yuhrama qadaa'u lhaja alaihi, nabwe kityo okukimalirako ekyetaago era tokkirizibwa. Ntegerekese. Tokkirizibwa kukimalirako kiki? Kyetaago. Ekisembayo, yahrumu qadaa'u lhaja fi lmaai rakid, kitamwa okumala ekyetaago mu mazzi arrakid agatakola ki? Agatatambula. Kuba oli ajja kujja asenanywe naye gaba gatambula, kitegeeza omusulo guno nakyo kitamu ekyo ekyokufuka mu mazzi banno ge bakozesa. Naye ate waliwo rakid agali stagnant water, gali awo tegavaawo, noddira mu pipa n'ofukamu, noddira akadomola n'ofukamu, noddira ekidiba tekitambula, abantu bajja ne basenamu amazzi, ebisolo bijja n'ofukamu. Tekikkirizibwa. Abantu empisa zino ez'obusiraamu zitambula n'empisa ez'obuntu. Nga bwe takkirizibwa kukola ebyo, tokkirizibwa kumala kyetaago ng'abantu bakulaba, tokkirizibwa kumala kyetaago banno we batuula, tokkirizibwa kumala kyetaaga abantu we batambulira, n'obeera nga gwoyo n'onawuzuza abantu. Nga bwe tugende nti abantu abamu agenda eyo mu paaka n'agira wansi w'emipiira n'afuuyisa mu bimuli banne we bakuŋŋaanira. Kyova olaba wano nti ensi yaffe eno ekyetaagisa abantu okubasomesa discipline, bannange enkola ey'ebintu. Kati olabanga wano mu Kampala waliwo ebintu ebibatera ng'olaba bu pavement wano ne bayoyotawo ne bateekawo ebimuli, osanga omuntu ng'ali mu bimuli omwo afuuyisa. Wallahi osanga nalabye buno bu pavement bwe bateekawo okunyiriza ekibuga, ng'ate emmotoka ya gavumenti yennyini yeekalinnye eyitewo, ng'eriko ennamba za gavumenti. Kakyo kikyamu. Ate ekintu kye mutaddemu essente, ate emmotoka ya gavumenti nejja erinye ka pavement eyitewo egende. Sheikh n'ensi endala ezaakula ezirimu discipline, hatta n'abakulembeze bayimirira ku bitaala. Ni wano osanga hatta kansala bukansala Owero si wano, kasaba mutegereyo nti bamulonze mu Kawempe, ebitaala ayagala kuyitako biyite, hayitawo buyisi n'emmotoka ye. Kali ranka kiezo, ranka tezikola wali, teriyo muntu akozesa abeera waggulu w'amaki amateeka. Naye ebintu bye mutaddemu ssente, gavumenti byetaddemu ssente, neekola bu pavement, neeyonja ekibuga, ate n'osanga emmotoka eriko ennamba za gavumenti yugi, ng'ate ye kawalampa esalinkiriza eyitewo egende. Kati n'ebintu bino bye tukozesa mu bulamu bwaffe tokkirizibwa kubikolako bintu ebyo. Ntegerekese. Kale omusomo guno gw'okumala ekyetaago gwe tujja okutandikirako omulundi ogujja, nyongera kubakubiriza kutegeera busiraamu na kubusoma, ng'era bwe mbakubiriza ti abaana baffe mu holiday tubakumeekume,
tubatwale mu bifo we bagenda okuyambibwako okubakumaakuma baleme okutaayaaya. Puroguramu weeri ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School Mpigi Boza, kwasa abaana Quran, kusomesa abaana eddiini, aba senior 4 maze senior 6 maze P7 n'abaana abato bajje bayiga eddiini bakumeekumibwe buli mwezi nga gulina charges ezaagwo. Tubasaba abazadde okutambulira awamu kubanga abaana olwaleero ye investment esinga ebbeeyi. Teeka olwaleero mu mwana wo ky'oyagala abeere, ky'oyagala omwana w'abeere, totawaana kukimulaamira, kukiteeka na mu kiwandiiko, kimuteekemu kati gwe ne w'oliba toliyo. Taata twagendanga naye okusaala fajiri, taata yasomanga Qur'ani awaka, taata twasaalanga naye salatu layiri. Ky'oyagala omwana w'abeere totawaana kukiwandiika mu kiraamo, kimuteekemu kati. Mwana wange nkututte kusoma Qur'ani ku Salifa, njagala obeere omusomi wa Qur'ani. Mwana wange nkututte kusoma ddiini, so si nti mwana wange bwe nfanga ogendanga mu ssomero ly'eddiini. Don't waste your time. Ky'oyagala omwana w'abeere kimuteekemu kati. Olwaliro kyemulaba abantu be bali abazadde beewaayo ne bakiteeka mu baana. Olwaliro twagala kubikola ki? Kubiraama bulaami. Totawaana kulaama, kiteeke mu mwana. Mujje ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School muwandiise abaana era nga tuwandiika n'abaana bagenda okutandika omwaka ogujja. Salifa Islamic Day and Boarding Primary School twatandise dda era gye tuli tubaayo 24/7. 0701 327464 ne 0706 332161. Mutandika ddi? Holiday program etandika nga lumu 1st December. So bring your child, bring your kid ku Salifa Islamic Day and Boarding Mpigi wali Boza, kumpi wano, kumpi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.